mweturwanira mu biseera by'omu maaso tufune emirembe. Kitalo Jeno Elly Tumwine yakuba essasi eryasooka mu lutalo olwanunula eggwanga mu 8 mu gumu afudde. Ran our race, completed our course, and we are ready to go. And if I died now, what has God not done to me? Eggye lya UPDF likungubagidde Jeno Elly Tumwine. Tujja mu kuwerekera mu bitibwa bye byonna ebyajja nno. Kazo Jeno Elly Tumwine gy'azaalwa batendereza by'abakoledde. The most important thing, Jeno Tumwine has been a very big person, but he has not used his opposition to acquire everything in this country. Bishop Jacinto Kibuuka asuze ruzira aguddwako omusango gw'okukuba omwana n'amwogoloza. Yoweri Kaguta Tiwabula Museveni omukulembeze w'eggwanga era omuduumizi w'okuntiko Eggye lya UPDF abikira bannakibiina ky'NRM yali NRS ako n'Eggye lya UPDF n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu olw'okufiirwa munnamagye Jeno Elly Tumwine. Byonna pulezidenti abisizza ku mukutu gwe ogwa Twitter. Mu kiwandiiko ky'ataddeko omukono akakasizza nga Jeno Tumwine bw'afudde ku saa 11:46 ez'okumakya mu kibuga ekikulu Nairobi ekya Kenya gy'abadde ajjanjabibwa obulwadde bwa kkookolo w'amawuggwe. Pulezidenti ategeeza nti okusinziira ku mawulire gaafunye okuva ku nnamwandu ku lukomo lwa ssimu Jeno Tumwine afiiridde ku gy'obukulu 68. Amwogeddeko nga kadda wa NRM abadde omukozi eri yeewaayo ng'akola emirimu gye. Asaasidde abooluganda Eggye lya UPDF n'ekibiina kya NRM ssaako n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu olw'okuviibwako omuntu omukulu bw'ati. Omwoyo gwe Katonda guwummuze mirembe. N'assaako omukono Yoweri Kaguta Tiwabula Museveni, pulezidenti w'eggwanga. Twagala okukusiima n'okumwebaza bw'okolera Bannayuganda. Tujja kuvumiisinga ng'omukulu abadde awabula eggwanga n'awabula pulezidenti ate bataddemu amaanyi okulaba nti Uganda ekiseefu. Abantu ab'enjawulo boogedde kufa kwa Jeno Elly Tumwine ng'omuwandiisi w'enkalakalira mu ofiisi ya pulezidenti Haji Yunus Kakande ategeeza nti alimpa kiruwaga mu kununula eggwanga lino. Nzoga nti eggwanga lifiiriddwa nnyo omuntu ayina ebyafaayo ebingi mu military. Ebyafaayo ebingi mu military, ayina ebyafaayo ebingi mu byobufuzi. Ate musajja abadde mutya Katonda. Ategeeza nti yakola nnyo mu kulwanyisa obulwadde bwa kalusu. Naye olw'okuba nalina emikolo nga 2-3 n'entuuka mu leeti byaŋŋamba tokiddangamu. Abalala kubanga oli prime minister asobola obutakikugamba. Yakola emikolo mitono naye abantu otuuke mu budde. Era nga tukyali mu buufu obwolyo Eggye lya UPDF litenderezza emirimu egikoleddwa. Aliko minisita w'obutebenkevu Jeno Elly Tumwine era ng'omwogezi w'Eggye Brigadier Felix Kulaije alambuludde ku nteekateeka okutuusa omubiri gwe we gunaatuuka kuno ku butaka. Eggye lya UPDF lirangiridde ng'eya ne minisita w'obutebenkevu Jeno Elly Tumwine ng'agenda okuzikibwa mitiwe ebijjuvu eby'amagye bamukubira emizinga n'okusima emirimu gy'akoledde eggwanga. Byogedde omukisa wa UPDF Brigadier Felix Kulaije bw'abadde abikira mu ttungulu eggwanga okufa kwa Jeno Tumwine. Kyamukisa mu by'olugendo abadde agenda dumalako nga 31 omwezi guno bw'abadde agenda okuwummula. Yasazeewo Mukama yasazeewo amuyite nga tannatuuka. Naye tujja mu kuwerekera mu bitibwa bye byonna ebyajja nno. Ekyokubiri generals tebagendera ku ttaka. Omulambo gwe tujja gutwala mu nnyonyi mpaka ewuwe ekazooja n'aziikibwa ku lunaku lwonna bategeeza. Kulaije ategeeza ng'omugezi bafidde mu kibuga Nairobi ekya Kenya yali yatwalibwa okujjanjabibwa. Kulaije ategeeza nga Tumwine wajjukirwa okuba nti yakuba essasi eryasooka e Kabamba abayekera ebiseera abali baduumirwa Pulezidenti Yoweri Museveni nga 6 omwezi ogw'Okwenda 80. Kulaije ayogedde ku bisaago omugenzi bye yafunira mu lutalo. Akoze emirimu egy'enjawulo okuva lwe yayingira mu 1979 nga tulwana n'Amini. Oluvanyuma yagenda ku ofisa kadeti e Munduli
gye yava mu 94 ku ggye eryayingira ensiko era eyakuba essasi eryasooka ku kotagadi e Kabamba okugula olutalo olw'ameenunula. Oluvannyuma Geno yafuna ekisagu mu lutalo Bukomero, awo eriiso lye erimu ne livaamu. Akatiza ng'omwezi wajjukira nnyo okwagala ensi ye nga kino kyeyooleka ne mu nnyimba zazaayimba. Kino kye kiseera mwe tulina okulwana mu biseera by'omu maaso tufune emirembe. Bwe kituuka kugira UPDF kola gy'ategeeza nti omwezi abadde musaale mu kuvumirira abatyo obulamu n'abakola ebikolwa ebitawesa kyalo kya UPDF kitiibwa. Yali tasaagana muntu atyobula ekitiibwa kya UPDF nti wewe oyambadde yunifoomu ya UPDF yayina engeri gyakusubiramu okweyisa, era eri omunnaffe gwe yagamba nti no bulujjudde wewe oyambadde yunifoomu eyo tosande kweyisa bweti, tosande kwogera kino. N'olwekyo tujja mufiira ng'omuntu abadde ayagala ennyo omuntu okubeera ku nsonga. Bw'atalaze okunyola olw'okufiira Elly Tumwine n'asaasira ab'enganda abako n'emikwano. Shamshan Nalujja yakusakidde eggule lino. N'abantu ku kyalo Remikoma ekazo Geno Elly Tumwine gy'azaalwa bamutenderezza olw'ebyo by'akoledde eggwanga n'ekitundu kyabwe. Bagamba nti balindirira ebyo ebinababuuliddwa ku nteekateeka ez'okuziika. Amawulire g'okufa kwa Geno Elly Tumwine gakubye wala abantu ku kyalo Remikoma gy'abeera mu disitulikiti y'Ekazo. Muganda w'omugenzi era nga sipiika wa disitulikiti Lanirwa Muyogala azze okunyola okufa kwa muganda we. Mukasheshe ka hati nka district nkihanga tufeereirwe nka UPDF ningira bafeereirwe kandi naitwe nk'abanyabuzaare twaferwa kyango munonga. Ategeeza n'enteekateeka ez'okuzza omulamu olunaku lw'anaziikibwa bijja kulangirwa gye bujja. We are organizing for the send-off. We have set up a committee here in Remikoma, Mukuru. I'm the chairperson of the organizing committee now. We expect the body to arrive in the country tomorrow from. Bategeeza nga babadde omuntu abazimba n'okubawabula. Afiiriddwa nnyo nga ffe abavubuka b'ekyalo kino kubanga abadde muntu mulungi atutwala ng'abaana be ate nga mukwano gwaffe. My name is Akamumpa Charles. It's really very sad that we have lost a hero, a father, and a person with trust, honest, and everything. Bategeeza nti obadde wamu naye mu nteekateeka gy'atandikawo ey'okubuulira enjiri avuga okuva ku mize egitali gyemu. About him is that he has supported most of the orphans, like some of the sons of his brothers. They are there studying, and he has supported them. Mulirwana we Nathani byogambirwe emyaka ekina n'ategeeza nga babadde bakolagana obulungi n'omugenzi kuba baawula ensalosala nga n'olugulu lutuukibwa Gye Tumwine luyita mu kibanja kye. Ennimi ye y'engundu ngibiikulira nnyo mwasyo n'agula endiiso yaffe teidibanza kuleka kwaraline nondiiso kunka atali nyowo wamuhikira omundi. Ali Waswa yakusakidde eggule lwawukedde TV. Omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuza. Tukyagenda maaso n'okutuusa kamooli agatali ku nfufu naye ono gwenkute ebukedde olunaku olw'enkya era abongedde n'okulambulira ku nsonga za Geno Elly Tumwine mu ebiri muno osobola okkeegulira ku nnusu 16 n'oyongera okumumanyaako ebintu eby'enjawulo byazze akolera eggwanga. Ngenda kusula ku ebyo ebirimu enkyoka era okeegulire oyongere okumanya ebifudde mu nsi. Ebizuuse kuyasse mukazi we n'abaana babiri wano bakulaze ebifaananyi eby'omwami oyo n'amaka gye bajje emirambo olunaku olw'eggulo. Omusajja atawa mukazi w'ekitiibwa mwene era bakulambululidde ku biki ebirina okukolebwa so nga n'engeri Tumwine gy'alwanye n'obulwadde. Wano bakulaze ekifaananyi kya Geno Elly Tumwine ng'ali ne pulezidenti w'eggwanga Putin akubye eggaali y'omukka n'atta abantu 22 ekyayisiza sipiika ewa Paapa kiwedde. Wano bakubiddewo ekifaananyi kya sipiika Anita Among ng'ali ne Paapa. Nsonga n'ekibira ekigatta mpigi ku Butambala kiweddewo. Nsonga ki byonna ano babikulambulidde n'ebyemizannyo nabyo mu ebiri mu katabo akabukedde ak'olunaku olw'enkya. Katummule tugenda kudda n'amalala tavaawo.
Linda Nemino mugataliiko nfuufu. Bishop Jacinto Kibuuka asuze ruzira aguddwako omusango gw'okukuba omwana n'amwogoloza.